GTV for unity and development. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم أصلي وأسلم على خاتم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الله أمرنا بالتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nkwaniriza nnyo wenna omulungi atulaba eyeekumidde ku mukutu omuganzi omubunabyalo gwa GTV, TV yammwe, TV y'obusiraamu mu ggwanga. nkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo entakira, negayirira Allah subhanahu wa ta'ala akusiime, Allah ateeke baraka mu bulamu bwo n'abantu bo bonna. Mukirize tongera okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengeri ebingi byatuwadde. Allah n'atujja ku wiiki yaffe yayita n'atutuusa ku lwaleero, atukyali mbaddu abasobola okwongera ku mirimu gyaffe. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atongere obuwangazi n'ebirungi bye tukoledde mu bbanga eryo. Tusaba Allah ow'ekitiibwa abisiime era abikkirize, n'ensobi ezitusobyeko ng'abatonde tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala azitusonyiwe, innahu huwa al-ghafuru rahim. Munzikirize nyongere okusaba Allah subhanahu wa ta'ala assa okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. huwa alladhi ballaga ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa al-jihad. biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, omuddu oyo Allah subhanahu wa ta'ala yamutuma ajje gye tuli abeere nga atuleetera obubaka, n'atamutenguwa Allah n'abeera nga obubaka abuleeta. wa adda al-amana, n'atuukiriza amaana Allah gye yamutikka, eya kalimatu la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah. wa nasaha al-umma, omulimu ogwokusatu gwe yakola yanasaha umma eno, yani yatuwumbawumba, yatukumaakuma tubeere bumu. abantu bangi temumanyi zimuku lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamutuma najja gye tuli, naye yatunasaha, yatukumaakuma tuwangalire mwana wattu nga inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, mazima ddala umma eno tuli bumu. Qur'ani yaffe eryemu, esswala tusaali esswala yemu, Allah waffe ali omu,
okiwulidde ebyo byonna nabbi sallallahu alaihi wasallam yeyatukumakuma netubeera bumu. Ekyokuna wajahada fillahi haqqa aljihad la ilaha illa Allah. Omusajja oyo sallallahu alaihi wasallam yalafubanira eddiini eno kulwa Allah haqqa aljihad, olafubana olw'amazima. Yakyayibwa abaali abaagalwa be, yakubibwa abaali ab'omusaayi gwe, yawaŋŋangusibwa abaali ab'ekika kye ne bamuwaŋŋangula ne bamujja, Abakuraishi b'omu Makka ne bamujja mu Makka nga nennamunye si mufungize kukakana nga agenze kumulira Madiina, ne bamuwaŋŋangula sallallahu alaihi wasallam. Ebyo byonna tiyatiiririra ddiini ye. Tubifunamu ekyokuyiga omulungi andaba. Addul amaana, nabbi sallallahu alaihi wasallam abanga yatuukiriza amaana Allah gye yamutikka, fe amaana yaffe tugituusizaawa eyo Allah gye yatuwa, kubanga tukimanyi ffenna nti Allah yagamba mu Qur'an ekitiibwa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ensonga lwaki Allah yakutonda oba amajinni kumusinza, eyo amaana yaffe kuba eri Allah. Tutuukiriza amaana nga tusinza Allah ffe subhanahu wa ta'ala. Ballaga risala, obubaka Allah bwe yamutuma yabutuukiriza. N'atugamba sallallahu alaihi wasallam ballighu anni, tuusa message ku message zenajja nazo walau aya, n'obukibeera ekigambo kimu bwe kiti. Omusiraamu ampuliriza beera muwaaba abatuusa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tuukiriza risala beera ng'otuusa obubaka. Baganda baffe abatambulira ku nguudo, barakallahu fikum, nabenda bennaku zino tiimu y'abasiraamu bagenda batuusa ekigambo kya Allah. Nsaba Allah basiime. Yali nkola ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaha al umma, nabbi sallallahu alaihi wasallam yakumakuma umma eno okubeera obumu. Naffe tuteekeddwa okubeera nga twekumakuma. Abasiraamu tulinga bamulekwa, wonna wujja okusanga obusiraamu. Nekya buli azaamaanya bunene omusiraamu okumusanga nga afunye obutakkanya ne musiraamu munne, ne baagala okulwanagana, okuyombagana, okusibaŋŋana. Ekiwulidde ebimu ku byaleeta nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era bye yatuukiriza, yanasaha umma eno tubeere bumu. N'olwensonga baganda bange ab'ebitiibwa abawangalira mu bitundu ebyenjawulo, ab'Essiriba, Mende, ab'Ekawempe mu Kirokole gyensibuka, ab'omu Hijabu City paaka empya wenkolera, tufube nnyo okulaba nga mwana wattu tukumakuma umma eno okubeera obumu. Kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba, Allah agamba nti kuntum khayra umma, mumuli kibiina ekyadna maddala, ekibiina ekirungi. Ukhrijat linnas, Allah yakyawula mu bantu. Omusiraamu atambula ne ttiimu y'abantu bangi, bagamba abantu bakkiridde bagenze ku Namirembe Road ne kubaddeko n'abasiraamu, naye nga babadde bantu bonna, naye gwe Allah yakwawula. Ekifaananyi kyo kyerufu nnyo mu bantu abalala. Osanga omusiraamu atambula nga alya, bagamba musiraamu naawe notambula ng'olya. So bw'osanga omuntu omulala olaga ati abantu bagwenyuka, musajja mukulu atambula aliira mu kkubo, lwaki tatuuse n'aliira? Okirabye? Omusiraamu olaba nti ekyomusiraamu ate kyo kyawukana ku bantu abalala. Ukhrijat linnas, Allah yakujjayo n'akwawula, n'akwambaza bendera y'obusiraamu. Ta'muruna bil ma'rufi, ng'oteekeddwa okubeera ng'olagira obulungi. Leka kuwangaalira mu kitundu w'owangaalira nga abantu bakwevuma olw'emize, olw'empisa gye weeyisa, abaana b'abanna abato, nkuluusanya gy'obakuluusanya, abakyala abafumbo basaako olugono. La wallah, si bwe kiteekeddwa okubeera eri omusiraamu. Ta'muruna bil ma'rufi, gwalina okukubiriza empisa ennungi, okweyisa obulungi, okwogera obulungi eri abantu. Hatta oli ne waaba nga akusobezza ng'oli musiraamu, ennyanukula gy'omwanukula eteekwa okuba nga yanjawulo ku kyabadde akusuubiramu. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Subhanallah. Ate era tukubirizibwa okubeera nga tuziyiza obwononefu,
tuziyiza empisa embi, obujeemu, obulyazamanya. Omusiraamu talyazamanya musiraamu munne, hatta newaataba musiraamu munne naye omusiraamu toteekeddwa kulyazamanya muntu yenna mu nsi muneeno, kubanga okimanyi nti ogenda kudda ewa Allah byewalyazamanya Allah abeere nga abasasula. kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bilma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Omusiraamu oteekeddwa okubeera nga okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe, n'okakasa ekigambo kyo nga kyoyogera ku kamwako nga kifaanaganira ddala n'ekisibuka ku mutima gwo. wa tu'minuna billah, abange tukkiriza Allah waffe subhanahu wa ta'ala, kuba ne nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti antum ala bayinatin min rabbikum ukhrijat linnas. Allah atubayyana, abantu batumanyi, siraamu yenna waali oba omanyikiddwa. ukhrijat linnas, Allah akwawula mu bantu. ta'muruna bilma'rufi, ng'olina okweyisa obulungi era weeyisa bulungi. wa tanhauna 'anil munkari, oziiza empisa embi. wa tu'minuna billah, era okkiriza Allah mu bwomu bwe mu mbeera yonna, sirran wa alaniya, mu kyama ne mu lwatu n'obeera ng'okkiriza Allah. Nagamba ekyokutaano, wa tujahiduna fi sabilillah. Omusiraamu oteekeddwa okubeera ng'olafuubana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Jihadu fi sabilillah, onoonya irimu, osaasanya irimu, onoonya riziki. Kiwulidde mwanange, tokomye ku kyakunoonya riziki. Riziki yeegasa umma eno. Osaasanya Qur'ani, osaasanya bigambo nga bino ebirungi ebiri ku GTV. Omuddu osobola okukwata ka kiripu bwoti ne kamera yo n'okasheyaringa n'obaako wookatuusa mu buufu bwakukola busiraamu, kulafumana mu kkubo lya Allah, ddiini kutambula, kubeera ng'ensi yonna emanya era nga busiraamu bubona biidhnillahi tabaraka wa taala. Munzikirize nsaasire ku baganda baffe mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo mu wiiki eno gye tukubye amabega, abafiiriddwako abaagalwa bammwe. Tusaba Allah subhanahu wa taala abasonyiwe ebyabasobako. Allah bagaziize kabbuli zaabwe, Allah abateere ebinnya byabwe mu binnya by'omujjana. Allah afule kabbuli zaabwe bibeere ebifo, zibeere seefu mu seefu z'omujjana. Era negayirira Allah subhanahu wa ta'ala ataase emyoyo gy'abantu bammwe, ebinnya byabwe bireme kubeera binnya mu binnya bya muliro, kabbuli zaabwe zireme kubeera kabbuli mu kabbuli z'omu muliro. Innahu waliyyu ala dhalika wal qadiru alayna. Wasigadde ku nsi eno message yiyo, oli ye yagenze ng'owaziise muganda wo, mwannyoko, mukyala wo, maama wo, taata wo, baawo, abo bafudde, oyo yagenze. Naye eno message yiyo eri mu Qur'an ey'ekitiibwa. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, walanabluwannakum bishay'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali wathamarati walanfus. Nagamba Allah subhanahu wa ta'ala, wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ila akhir al-aya. Aya yo jensibirira omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, walanabluwannakum bishay'in. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutugezesa n'ebintu bingi mu bulamu buno bwe tuwangaliramu. Muganda wange leka kulowooza nti tugenda kugezesebwa. Wallahi oli wakugezesebwa nga nawe bwolina byogezesa. Atandika bizinesi agamba kangezeseeko n'obutungulu buno lwaba bunaavaamu ssente. Oli nateekawo omudaala gwa chapati, kangezeseeko ne kapito gano nabo bansobola okufunamu kino ne kino. Lwaki olowooza nti gwe osobola okugezesa Allah subhanahu wa ta'ala nga tagenda kukugezesa? walanabluwannakum bishay'in, Allah agenda kukugezesa bishay'in, n'ebintu bingi. Nemu ebyo ebintu ebingi Allah byagenda kukugezesa nabyo. Min alkhawfi, ekisooka Allah agenda kukuteeka okutya mu mutima. Embeera yonna ekutuuseeko ofune okutya. Abaami bangi bafiiriddwa bakyala baabwe, naatyo okuddamu okusula mu buliri obwo n'omukyalo omulala. Abandi ne balekawo amayumba gaabwe kubanga Allah amuleetedde khawfu.
abalala bangi Allah abagerera nafuna accident ala sabili mithal ali ku boda boda ne bamutomera ne wafuna accident eyo nati okuddamu okutula ku boda boda Allah alese khawfu mutima abandi kati waliwo bagule libadde litambula abantu Allah yalese ajali musomero erimwe mukono eyo abaana ne bali ekyefaananyirizibwa obutwa ne balwala bonna naye nalabye abazadde nga baddusa abaana baabwe okubajja ku ssomero eryo bafunye khawfu n'abaabo bayinza okulya obutwa Allah alese khawfu banange ensi yonna weeri eri mu kutya abakulembeze ab'oku ntikko beraliikirira be bakulembera ne be bakulembera beraliikirira abakulembeze omukozi sayeraliikirira omukozi ali mu dduuka lye n'omukozi yaliikirira mukama we leero waali enkya taliiwo ali asula bagamba asula bukyanga nkoko ya mutamiivu nasalullah lafa alaafiya Allah alese khawfu ensi yonna eri mu kutya abantu bali mu kweraliikirira oli bwayingira ekibuga bw'ataga nti kati nina gwenkwata kivandulo nabe nga nfulumamu ne kyenfunye jalla jalaaluhu ekyo Allah kitonde mu bitonde bya Allah ye yakikola Allah nakola khawfu n'agissa mu mitima gyaffe n'atakoma ku ekyo Allah walju'i ekyokubiri Allah kyatugesa nakyo alju'i yenjala la ilaha illa Allah ensi yonna ebuutikidde abayala kulembezi w'eggwanga adidde omukulembeze wakusatu wakuna bonna wallahi nabo bayala hata n'abali wansi eno ku muzikiti nabo bayala abasaaza ne basaaza bonna bayala la ilaha illa Allah funa omukisa lumu olinnye ku takisi tunuulire dereva ne kondakita nga waliwo ekifo ekitannaba kubaamu musaabaze wasuwasu gwe bakozesa obuyala bwe boolesa babanga abatannaba kugitikkako nejjula lwaki banoonya kyakulya baleme kubeera bayala ekikeeza ku makya buli kkuba eriyingira akatale ne likwata jjaamu abantu badduka mu mayumba gaabwe nga badduka kunoonya kyakulya abantu baga nti nkolerera lubuto kola mmere ya leero kanzuluke nnoonya akawogo okwewala enjala bakutuumya amannya mangi hatha alju'i eyo yenjala Allah gye yatusuubiza okutugeesa nayo era osanga omuntu abadde nga ekifo obadde olinnyira takisi ey'$2,000 ku makya eba ya $4,000 olwannabungi w'omuntu adduka enjala agenda okunoonya ekyokulya subhana maliku dayyan ab'ebitiibwa abalungi ekyo kigezo era buli wewuliranga nga kikuwangudde kuba omutima oddeyo eri Allah omanyi nti arrazaqu huwa Allah bannange omugabirizi wange ye Allah obereme kubeera nga otambula n'omuyigu n'odduka misinde ojja kwekanga ng'olidde haramu kubanga onoonya enjala okubeera nga ekuggwako ekigezo ekyokusatu Allah yagamba nti wa naqsin min al amwali ne mu byenfuna byammwe ngenda kukwatamu Allah agenda kukwatamu ssente ani akyalina ssente baali basajja ab'amaanyi ku nsi kuno nga wallahi ensi batya naye Allah yabajjulula yakwata mu byenfuna byabwe wetwakulire kawempawo waalingawo omusajja Allah yamujjulula mu COVID-19 yawo spare part la ilaha illa Allah ngaleete muruka y'emigaati namba n'agikubaawo ku biraali bwe twasomeranga ne tulya emigaati buli kirasi n'akasati buli mwana afunye tosi z'omugaati 5 ainahum bali luddawa wallahi innahum ta'ta thara abantu abo betwogerako essaawa ne bali wansi wa ttaka bali mu kubuuzibwa man rabbuka wama diinuka wama kitaabuka wama imaamuka Allah yakwata mu byenfuna eyo programu zaggwawo zonna waliwo abasajja b'okuzoola banga bagagga nga bwe bakyuse mu motoka watuuka ku kitundu bagamba nti mu butuufu omwana wa haji gundi yayingiddewo ewaka ng'olaba wali decent wanjawulo n'otwogerera ebyo essaawa eno famire zaafuuka empompogoma Allah yakwata mu byenfuna wa naqsin min al amwali emaali Allah agikuttemu kigezo bw'olabanga famire yonna nga baaliko ne ssente Allah n'abambulako ekitiibwa kya ssente n'abaavuwaza tobasikereranga awalan thaniyan basabire nnyo Allah abeere nga abanyweza bangi mwana wattu Allah abawa ssente ne beetiba ne beeyagala mu ebbanga lye beeyagadde oluvannyuma Allah n'azibajjako wathamarat ekigezo ekyokutaano wathamarat
ebyokulya Allah n'abikendeeza ennimiro ne zikala. Wal anfus, n'abantu batandika okufa, abaali ab'amaanyi, basheekhe abaali ab'ebitiibwa. Tosobola kumenya basheekhe 10 ku basheekhe abaali ab'ebitiibwa ng'okyawezawo abawera 3 ku basheekhe abali mu ttaka awo. Abdul Karim Sentamu, Ibrahim Sekimpi, Mustafa Bahiga, Nuh Muzata Batte, la ilaha illallah, Shaban Uthmani Mena, bonna bali mu ttaka. Ajilla irimu Allah yagyebase eryawo. Wal anfus, nabo Allah abatwala. Gwafiiridde omuntu Allah n'agamba wabashiri sabirin. Twala mawulire Muhammad agissanyu eri omugumiikiriza. Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oyo yenna ategedde obuzizo bw'omusiba gwalimu, oyo yenna Allah wageesezza n'ekigezo, qalu nasigala ku mutima gwakyagamba inna lillahi, gino emitawaana, okufa kw'omwana wange, okufa kwa bba wange, okufa kwa mukyala wange, inna lillahi kwavudde wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna ilayhi raji'un. La ilaha illa Allah. Naffe ffenna abasigadde ku nsi tuli bakudda wa Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo yembeera ekyakaluubiridde abaana Adamu mu ntegeera ne mu nnamula ne mu kwogera ne mu mbeera endala yonna. Abantu bangi bw'afuna omusiba atandika okunoonya guvuddewa era lwaki nze. Abantu bangi basuddewo eddiini yaabwe lwa bigezo Allah byabaleetedde. Bakugobye ku mulimu, omukyala akudduseeko, banka etutte ennyumba yo, n'akuŋŋaanya emisiba Allah gyamuleetedde n'agamba lwaki nze, waliwo ekitali kituufu, n'adduka n'addayo ku kijja, n'akuba amavi ku ttaka eri bajjajja be abaafa. Bakulwanirira kimisikiini ekyalema okwerwanirira ku bo ebbanga lye baamala nga mwana wattu bakyali kumala ogw'ensiku n'eno. Mukkiriza beekitiibwa abalungi eyo mbajjeyo mu bbanga ttini nnyo insha Allah subhanahu wa ta'ala. Mbanjulire mawdhuu yaffe ey'olwaleero. Mawdhuu yaffe egamba ightanimu khamsa qabla al-khams. Ightanimu khamsa qabla al-khams. Mukozese bulungi ebintu 5 Allah byabawadde qabla al-khams, ebitaano ebirala nga tebinnaba kubatuukako. Yani olina ebintu 5 Allah byakuwa ku nsi kuno nga buli mwana yenna azaalibwa, buli muntu yenna awangala ku nsi kuno ajja nabyo nga Allah bimuwadde. Kati nabbi agamba nti bikozese bulungi, bikuume bulungi. Waliwo ebitaano ebijja byogenda okufunira ku nsi kuno eno nga tebinnaba kukutuukako. Oba bitegeerekese. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bino Allah biteeke ku mitima gyaffe, oba oli awo tubifumiitirizeeko era tulongoose nnyo eri Allah waffe subhanahu wa ta'ala. Hadithi eno eva ku sahaba yitibwa Anas bin Malik radiyallahu anhu agamba anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal, mazima ddala nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba ightanimu khamsa qabla al-khams. Mukozese bulungi ebintu 5 bantu bange, umma yange, mwekuume ebintu 5 mubikozese bulungi, ebitaano ebirala nga tebinnaba kujja mu bulamu bwammwe. Awalani ekisooka n'agamba shababika qabla haramika. Mukozese bulungi obuvubuka bwammwe nga temunnaba kukaddiwa. Ashabab anawasa yenna ateba kuwasanga muvubuka, era bw'olema okuwasanga oli muvubuka, bw'ovaayo ne weesimba bwantoogo ng'okaddiye, ani akuwa yaahi? Anaafumbirwa yenna oteekwa kufumbirwa ng'okyalimu embavu, ng'okyali ttaala ly'ekibuga. Abakyala ntera okubagamba nti Allah yabawa, mulina season. Wakati w'emyaka 19 ku myaka 27 muba mataala, era oba ne access esaba mahale gonna g'oyagala obungi bwago, kubanga oba okyali muvubuka nga ne bakuba kakopa gaalo ne ka make-up otemagana n'onyirira. Ne ya akhil karimu wova mu myaka egyo n'oyingira emyaka 3 mu gumu, Allahu akbar, bakuba make-up n'akulukuta nga mukoka. Ani abakyakuwa mahali olina kumala ate kukola nnyo gobeere ne ssente onoonya gwe weesibako. Kozesa obulungi obuvubuka bwaffe
anabeera successful mu dunia muneeno buvubuka. Qur'an nagisoma ng'oli muvubuka, amaaso gakyalaba, hurufu ozirabe. Tojja kumala kuyingira bukadde tugenda tugenda kusoma Qur'ani nga weetaga galubindi, ennyukuta ozirabira bunaayira bwoti. Qur'ani gisome ng'okyali muvubuka. Hatta tugamba sallallahu alayhi wasallam nagamba nti empeera z'omuvubuka ku buli mulimu, buli ibaada yonna gy'okolera mu buvubuka era empeera zo zizitowa. Lwaki? Kubanga tubeera mashughuli, obulamu babukyatambula, buli wayagala okutuuka otuukawo, abalwanyi asobola okukuba ebikonde, ekiwulidde n'ebirala bingi nnyo. Kati nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallam nagamba nti singa Allah akuteeka mu bavubuka, n'obeera mu bavubuka abakola eddiini ya Allah, n'obeera mu baddu abeefuddeko okulaba nga eddiini ya Allah etambula, n'ossaawo omugogo gw'omuvubuka ogulina amaanyi, mwana wattu omulimu gw'okolerawo naawe Allah agwagala, era Allah bajja gukuwamu empeera nga nnene. Shababika qabla haramika, mukozese bulungi obuvubuka bwammwe nga temunnaba kubeera nga mukaddiwa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surati al-Yasin, Allah atugamba mu surati al-Yasin, Allah agamba waman nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalqi afala taqilun. Waman nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalqi, omuntu buli Allah bwakuwa obuwangazi n'ogenderera bwoti, nunakkisuhu fil khalqi, Allah kukendeeza ku buwangazi. Abadde asobola okusiba amazzi nga gakulumye n'ogasibya essaawa 3-4 ekivaamu buli luvannyuma lw'eddakiika 5 yagenda kufuuyisa. Abadde atambula emayiro nnamba ekivaamu ng'otandika kekejja naawe ozimba amagulu, bannange nnuma ate mpulira omugongo gunnuma, bannange tugende mpola mpola. Waman nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalqi, omuntu yenna Allah buli wakuwangaaza Allah akukendeereza mu buwangaazi bwo, ate n'onafuwa n'oddayo ng'omuto. Nga kitabani kyo bwe kiri bwolaba myaka 2 mwaka gumu kitambula kitagala, mwegendereze nnyo ebyana ebyo, mwaka gumu myezi 9 kitandika okutambula. N'omusajja bwayingira emyaka 6-7 atandika kitagala nga kyo, atambula atagala bw'ati, bwagira bw'ati n'agwa ekigu n'addawo ne yeeyoola. Tukozese bulungi obuvubuka bwaffe baganda bange ab'ebitiibwa, ng'obukadde Allah tannaba kubeera nga abuleeta. Ensonga y'okubiri n'atugamba sallallahu alayhi wasallam nagamba nti sihatika qabla saqomika, mukozese bulungi ebiseera byammwe eby'eddembe nga temunnaba kubeera nga mulwala. As-siha, obulamu Allah bwakuwadde bukozese bulungi. Baganda bange basseruganda, Allah bwakuwa obulamu bukozese bulungi. Leka kubeera nga mwana wattu obugayaalirira n'otunulira abavubuka essaawa eno. Allah amuwadde amaanyi, Allah amuwadde obulamu bw'omubiri, naye nga byagukozesa ate ajooga Allah. Batega butayimbwa banyuse n'amukuba ebikonde laga byafaafa mubbeka akasimu. Lwaki weetwalira mu mbeera bwetyo mwana gwe? Abafu osuubira ogenda kikolera bbanga ki? Ye bange, singa Allah akugezesa n'akujjululira mu kaseera nga sababu ekkubo Allah kwakuyisiriza okusinkana Allah wo likusanze ogenze kulwana, olwanirira ki? Kubba. Ab'ebitiibwa, obulamu Allah bwatuwadde tubuvaliyo, tubukozese bulungi. Kyannaku bangi abalina obulamu tubugayaliridde, wallahi tubugayaliridde, naye abali wansi ababwetaaga babuyayanira. Kale gwe Allah gwabuwadde, fuba nnyo okulaba nga obulamu obukozesa bulungi. Bunoonyeemu okubeera ng'otya Allah wo. Ebiseera Allah byakuwadde eby'emirembe nga tonnaba kubeera ng'otawaana, beera nga mwana wattu weegasa nabyo. Waliwo akaseera ka shughuli akagenda okujja, ekyokulabirako tunula ekirisawo ino mu baganda baffe abali e Sudaani. Sudaani abantu ababadde basomerayo, Allahu akbar, ne bava ne wana e Uganda, ne bava e Rwanda, Kenya, ne bagenda e Sudaani ne basoma nga balina siha, balina ebiseera byabwe eby'emirembe. Ekati shughuli zizze, emundu ebwatuka dduka babakyali wali marukazi ne bagikuba bbomu, tebasobola kubeera nga basoma. Muganda wange, Qur'ani giwa obudde otulo ogisome ng'okyalina omukisa ogugisoma. Eri akaseera ka shughuli k'ogenda okutawaana,
school fees w'abaana ate omukyala wuli adduka tasibe utasula wagenze mu ddwaliro togenda kusobola muganda wange buli wona abeera mashughuli ibada zigenda kukulema okubeera ng'okola kola ibada mwana wattunga okyali mu abo oba oli awo abatebenkedde Allah bakyawadde siha bawadde ebiseera eby'eddembe ensonga ey'okusatu gwe yakatoka tawtu mu hadithi yaffe nga nabbi atuga sallallahu alaihi wasallam agamba ightanimu khamsa qabla al-khams kozesa bulungi ebintu bitaano Allah byakuwadde ebirala ebitaano nga tebinnaba kutuukako eswa tugambe nti shababika bwe buvubuka qabla haramika nga tonnaba kaddiwa obuvubuka abo bukozese bulungi anabeera successful mu dunya muneeno ateeka kubeera nga akoleredde nnyo mu myaka gy'emivubuka nagula akapoloti nazimba akayumba nagula akapoloti akalala nassamu rentals naye abavubuka bangi bavuga mu motoka wallahi bavuga mu motoka era nga agamba nti mwe muzime mwe mumanyi anasu naye ojja musanga nga emyaka gimukeereye atandise okumera envi miskini ng'akyasula mu muzigo omulimu gw'abadde akola abaana batandise okuplantinga abaana abapya batandise okujja balina ideas ez'enjawulo bamuwummuze kati ennyingi zeekendeere akyali mu muzigo atandika okukuba emimiro mufuula bannammwe ne mubafuukira ekizibu nange munnyambe bannange kasente ka NSSF kaluddeyo emyaka emivubuka gikozese bulungi gizimbemu ennyumba gulamu ettaka ssaayo faamu y'ente okiwulidde ssaako emmere ssaako emisiri gy'emmere zimba ku rentals ng'ezo waliwo emmotoka ezikola transportations nga zivaamu akasente naye abaana bavuga emmotoka ez'ebbeeyi ng'agamba nti I don't care amafuta agalina buli kimu muganda wange kyolina kyakaseera ogenda kaddiwa kajja kutuuka kaseera nga tokyalina busobozi ku ekyo ensonga ey'okubiri n'atugamba sihatika qabla saqamika byebiseera byo ebyobulamu nga tonnaba kulwala kozesa bulungi ebiseera byo ebyobulamu nga tonnaba kulwala muganda wange kola osevinge ko service kagenda okujjanjaba ng'olwadde ekiwulidde waliwo enteekateeka z'empulira kati mu ggwanga ezigenda mu maaso osooka okugulawo akawunti n'eddwaliro n'ossaayo obusente bw'ompolampola obwo obusente bw'olwala oba bw'olwaza ne bukuyambako obulamu buteekereteekera obulwadde kuba tomanyi ddira ogenda kulwala nga bw'otamanya ddira ogenda kubeera na bulamu ensonga ey'okusatu natugamba sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ghinaaka qabla faqrika abange mukozese bulungi obugagga Allah bwaba wadde qabla faqrika nga tonnaba kwavuwala kozesa bulungi obugagga leka sente kuzidibaga nosanga omusajja n'ayingira ekivvulu aguze emmeeza ya bukadde busatu n'agiddugaza n'emikwano gye bataano batudde okwo n'asituka n'akwata $, n'agenda ku stage n'afuuwa n'osaasaanya n'ofuuwa sente obugagga Allah bwakuwadde bunoonyeemu Allah okukusiima kale hadithi al-Qudus nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam Allah yamugamba atutegeeze eti almaalu maali sente ezo zemulina zemudibaga zemutambula nazo sente zange Allah almaalu maali sente zemulina naawandaba sente zolina naawampuliriza almaalu maali sente za Allah waffe rabbuna rabbu samawati wal ardh nagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu hadithi eyo wal jannatu daari nejjana gye mwagala okuyingira mu nnyumba yange kiwummulo kyange kale mugule ejjana yange ne sente zange naye abantu bangi Allah bawadde sente tebalina adde omuzikiti ogwa famire subhanallah gamba tuguno omuzikiti gwa Haji Amisi era bwe bajja bakuŋŋaanira ne imaamu aliko Haji Amisi bamusasula ne famire ye tetukirina ghinaaka tukozese bulungi obugagga Allah bwatuwadde qabla faqrika nga tetunnaba kwavuwala bannange kyannaku era oyo yenna Allah gwawadde ku ssente n'ozisuza n'olya mu Sheraton n'ebifo eby'ebbeeyi nga bw'obimanyi ne katuuka akaseera nga Allah akuleseewo ku nsi ebifo bikyaliwo biwalyangamu naye nga tebakyakulabayo n'otuka okwetaaga okunywa kasukaali n'ogenda ku dduuka ne bakakuwola
bada Allah senga sente ziwasasanya bwotyo wazimba mu obuzigo wakiwulidde kale obuzigo onomanya ati nno mukaseera kona abatolina sente onakonkona gwokonkonye nakuwaye emitwalo 8 10 n'ogenda okola sitoko y'ebyokulya n'obiwa abantu bone babirya. Omusajja omu omugezi yagamba ati almaalu dhillu zaa'iri, almaalu dhillu azzaa'iri, sente mugenyi, sente muyise alinga bolaba empewo bwekunta, leero ekunta nebafuuwa mwenna ne munoonya ebizibaawo ne mwebikka nawaite ebbanga mpaawe kaaga ebbugumu ne lijja. Sente kisiikirize dhillu zaa'iri, leero obeera nakyo nga kiriwo waite eddakiika mpaawe kaaga ne kivaawo ne kigenda ne kiggwawo omusana guddamu ne gubeera nga gubookya. Almaalu dhillu zaa'iri, sente kisiikirize, sente muyise, leero ziriwo enkya ziri wa mulala, zigenda zitambula butambuzi bwe ziti. Omugezi omutuufu yoyo aganyulwa mu kisiikirize kino kyafunye n'obeera ng'okikozesa bulungi nawe kinaaba kivuddewo n'osigaza omukuulo gwakyo noga nti Haji Umar oyo gw'olaba yalina ku ssente. Ebimu ku biraga nti yalina ku ssente yasomesa abaana be, ebimu ku biraga nti yalina ku ssente yazimba amaka gw'olaba ago, ne faamu gy'olaba eyo yadde ebunywa omuddo naye yali faamu ye. Almaalu dhillu zaa'iri, sente muyise mukozese bulungi obeeko by'omugjamu. Tuli ffenna baganda bange n'olw'ensonga eyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba nti kozesa bulungi obugagga Allah bwakuwadde qabla faqrika, kuba buli mugagga yenna wallahi hayavwala, buli mugagga yenna. Munsonyi lwaki ensonga eno njesibyeko nnyo era njiruddeko. Abantu bangi temumanyi wakuteeka sente. Sente mulemye zikozesanga Allah bwayagala nazitwala ne mutandika okwejjusa. Kale gwagamba ntojja kwavuwala sente zibi investing mu Busiraamu, baako wakfu gy'oteekawo tekiri haramu mu bitiibwa byo ne mu myaka gy'olina, kubaako wakfu gy'oteekawo kuba egenda kugasa ggwe. Nga bw'olaba Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nagamba nti idha maata al insaan, omwana Adamu Allah bw'akujjulula, yani Allah bw'akutta, inqata amaruhu, emirimu gy'obadde okola gyonna Allah agisazaamu. Nagamba nti illa min thalatha, okujjako emirimu 3 gy'osigaza. Obugagga bw'omugagga bumugasa akyali mulamu. Subhanallah, Allah bw'amujjulula n'amuggyako obulamu tasobola kusigala nga mugagga. Leero ate nene ewaffe mu Busiraamu nabo obadde osula mu kalina tukwambaza essanda 3, ne bw'obanga obadde onaabira mu kiyigo wateekawo sinki, steam bath, biki byonna obirina mu nnyumba. Essanda 3 otusanga akwambaza essanda omukaaga tugamba oyo bid'a era haramu, era bwe tuba tulina obusobozi tuzikuggyako. Omaze okwavuwala. Ne Nabbi agamba nti omuntu singa Allah akujjulula emirimu gy'obadde okola, eswala ziggwawo, gy'olubero g'amaka g'obadde olina gaggwawo. Bameka bomanyi ng'alina amaka ng'anyiga remote ne baggulawo gate, naye ng'essaawa eno ennyumba bagitema agaali amaka mansion batema single room abapangisa ne badoma beeyagalira omwo. Abantu osanga batundawo dda waliwo na bbaala ewali wa Haji, ewala bateekawo makanisa kyaki yeerimu, osanga service bali mu services zebayimba nti awo waliwo Haji jamaadaawo, naye yaffe abaana ne batunda baguza pasita. Ebyobugagga Allah abijjawo. Nabbi agamba nti illa min thalatha, okujjako emirimu 3. Mu mirimu egyo 3 omulimu ogusagwa ngenda okutunulamu gwokka yagamba as-sadaqatul jariya. As-sadaqatul jariya, saddaaka eno ekulukuta. Baganda bange bannyinaze, la ilaha illa Allah, tosaanidde kwebaka biro biwera 2, 5, 10 nga tolinaayo saddaaka ekulukuta mu bulamu bwo. Weesize eki? Tosaanidde kwebaka n'omalako mwaka nga tolina saddaaka ekulukuta. Ojagamba nti saddaaka ekulukuta zeetaaga bagagga bokka. Nedda wallahi, tezeetaaga bagagga zokka. Genda batunda wano mu Nasale Bed Gardens, ogenda ogulayo omuyembe gwa siringi 15,000, ogusimire ku poloti yo, oguteeke mu kinnya, ogulabirire bulungi, olame n'abaana obawandiikire nti baana bange guno omuti wakfu yange, mulekanga abantu ne bajja ne balya ku miyembe, mulekanga ebinyonyi ne bigusulako. Hatta n'anajja ne yeggamawo bw'atyo omusana ogenda mumufunako empeera. Mu zimalayika za Allah, mu majinni ga Allah,
embwa, buli kimu kyonna eyo saddaaka ekulukuta eri awo. Gula Qur'ani yo gitwale ku muzikiti, wanike emikono eri Allah ngati ya Allah, buli yenna anasoma mu Qur'ani yange eno buli harufu nkusaba Allah ogimpemu empeera. Leka kwebaka kubeera mugayavu ku dunia muganda wange mwannyinazi. Saddaaka ekulukuta ogenda kusigala nga Allah akujje ku nsi kuno eno naye nga yasoma al-Fatiha mu Qur'ani yo okyamufunako empeera wa ghairi dhalika n'ebirala bingi nnyo. Idhan ghinaaka qabla faqrika, mukozese bulungi obugagga Allah bw'abawadde mwana wattu nga temunnaba kubeera nga mwavuwala, kubanga essaawa yonna obwavu bujja. Ensonga ey'okuna n'agamba sallallahu alayhi wasallam aga nti faraghika qabla shughulika, mukozese bulungi ebiseera ebyeddembe nga tonnaba kutawaana nakubonaabona na duniya eno, tonnaba kubeera mashughuli ata mashughuli nga tonnaba kubeera mashughuli. Kozesa bulungi ebiseera ebyeddembe, lambula ku bakadde bo, tonnaba kubeera bize, lambula ku baana bo, lambula ku baganda bo, okiwulidde, lambula ku bawalimu bo baako by'obayigako ng'okyalina ebiseera ebyeddembe, oli mu faragha, oli mu budde obweddembe, tolina kikusumbuwa. Mwana wattu beera mu baddu abawaayo obudde osome ku ddiini ya Allah ng'okyalina ebiseera ebyeddembe, eri akaseera akashughuli mu duniya muneeno n'oluvannyuma lw'edduniya. Abantu bamanyi nti omuntu Allah bw'amujjulula aba awummudde. Ani akulimba? Wallahi batuwummudde. Wabula oba ogenze mu kilaasi ndala, kuba ekifaananyi nti olwaleero tuli ku duniya, tuli mu primary level, omuntu wayingira kabbuli aba agenze mu secondary level, O level, subjects zeeyongera. Subhanallah. Ate kiyama ajja kuba agenze mu A level. Ebintu si byakusaaga ab'ebitiibwa abalungi. Mufube nnyo okulaba ng'ebintu bino mubirowoozaako, mubiteekerateekera, kubanga leero wooli oteekedde okubeera ng'obikola, luvannyuma lw'okuva ku nsi Allah agenda bikubuuza. Falaghika qabla shughulika, mukozese bulungi ebiseera byammwe eby'emirembe. Wabawo akaseera ak'okusoma ku Qur'ani, beera ng'osoma ku Qur'ani, kaseera ka mirembe. Saagala mwerabire nnyo baganda bange abandaba, kaseera katubaddemu emyaka mitini nnyo emabega COVID-19, emizikiti nga gyaggalwa, Ramadhaani n'etuuka n'otafuna mukisa gwampuliriza kugamba nti kangende ensala ettaraweehe nga tewakyali mukisa. Abaali basaalanga ejjuma nga tokyalina mukisa kugamba nti kangende ku muzikiti nsala ejjuma nfune ku khutuba bambuulirireko. Byonna nga puroguramu Allah azigyeewo, ensi nesigala ng'etambula. Allah n'atulaga obuyinza bwe nti yadde bivuddewo, yinze mukama wammwe Allah nkyaliwo. Awalan, ekyokubiri, puroguramu z'obutale n'amaduuka byonna ne biggalwawo. Fali mu akedi mu hijabu site wetukolera tebaatuwooninga na kutuwooninga. Ne bwakya buki ku makya ne tukola ne tuggalawo, abamu ne sente twaziggalira mu seefu. Mukama waffe najja omukulembeze w'eggwanga najja ku TV kiro ssaawa 2 naga nti okusinziira obulwadde reeti y'abantu we balwadde, obulwadde ebbanga gye bugize, muggalewo arcades, shopping malls muziggalewo, bye bikozi ng'obulwadde obwo. Wallahi twasattira ng'enjala ekuluma ng'olina ssente mu seefu ku dduuka naye nga tolina yadde omukisa ogenda okuzikimayo. N'atulabirira Allah nga tuli waka. Funa ekyokwegamba ebigambo bino muganda nga mpuliriza. Kaseera kaddembe Allah kakuwadde kakozese, baako by'oteekateeka. Bw'oba okyalina omukisa ogujja buli kaseera mu kibuga Kampala n'ebibuga ebikuliraanye, gendayo nga naye nga kyojjayo oteekateeka. Lumu natulako n'omusajja omukulu omu n'aŋŋamba ati omulembe guno eno tegufunye mukisa. Ffe we twaliwo twabeeranga n'ennyumba emu nga mwetusula ne mweteekateeka nga mukola e Kampala emyezi 9 nga musula mu luumu emu abantu nga 12, naye nga tuteekateeka ewaffe mu kyalo byonna bye tukoledde mu kibuga omwaka guba gugwako ne tubisula ne tubireeta ne tuzimba amayumba. Okiwulidde? Naye omusajja ava ekabaala ewaabwe n'ajja e Kampala ne yeeyisanga mu Nakibuga. Mbadde kino kibuga ono Kampala katale si wuwo, awookolera waliwo yali akolerawo Allah yamuggyawo.
tannafa gyali takyalina adde omukisa ogujja n'atula mu ofisi gy'otuddemu. Tukozese bulungi ebiseera Allah byatuwadde nga tubiteekerateekeramu akaseera kaffe akashogoli. Tufeeyo nnyo mu kulowooza ku Allah waffe, tumusinze nga tetwerabidde akaseera ak'okutubuuza be twamusinzanga. Ensonga esembe baganda bange ab'ebitiibwa, natugamba sallallahu alayhi wasallam, hayatika qabla mautika, la ilaha illa Allah. Ensonga eyo bwe njogerako ebiseera ebisinga mpulira nga njoza ku mmunye. Hayatika, mukozese bulungi obulamu Allah bw'abawadde, qabla mautika, nga temunnaba kusinkana Allah wammwe subhanahu wa ta'ala. Wallahi kathiru minna, bangi muffe tubukadde ku madhambi, wallahi tubukadde ku madhambi nga tukimanyi nti Allah tagaagala. Naye omusiraamu n'owangaalira ku dhambi, omusiraamu n'ojeemera Allah wo, naye ng'okimanyi nti essaawa yonna ogenda kumusisinkana. Va ku madhambi ampuliriza, va mu haraamu gw'okola. Allah akuwadde obulamu bunoonyeemu Allah okusiima. Nerayikira nnyo aya eno Allah atugamba mu Qur'an ekitiibwa nga amaliza surati Baqara. Allah ganti wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Subhanallah. Ani ayogera Allah subhanahu wa ta'ala agamba ani? Agamba fi ba Ismaila naawe jali yandaba mukwano gwange Kawthara wuyo mulaba ndaba. Allah agamba atya wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah, era mutye nnyo olunaku lwe mugenda okuddizibwa eri Allah wammwe subhanahu wa ta'ala, yaani olunaku lwogenda okufa. Abange tweraliikirira olunaku olwo, si bya mirembe, wallahi si bya mirembe. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nabbi natugamba sallallahu alayhi wa sallam, nagamba nti akthiru min dhikri hadhimi alladhat, akthiru min dhikri hadhimi alladhat, mwikirize nnyo okujjukira ku mukaaya w'ebiwooma. Afuula abakyala bannamwandu, afuula abaana bamulekwa, asuula kampani. La ilaha illa Allah. Kampani mmeka z'omanyi nga bannannyini baazo olwafa nazo ne zifa ne ziggwawo? Obulamu Allah bw'atuwadde tubukozese bulungi, nga tubuteekateeka, tubweteekerateekeramu, tubunoonyamu mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala kubeeranga atusiima. Asaddaaka leero teri agenda kukusaddaakira ng'ovudde ku mwaliiro gw'ensiku n'eno. Ayamba baako gw'oyamba leero teri agenda kukuyambira muntu yenna. Jukira Allah subhanahu wa ta'ala omwogereko, teri agenda mukujjukirira nga Allah akugjeeko ekyengera ky'obulamu. La ilaha illa Allah. Twalikola omune mukadde waffe Allah musaasire, kitange naga nti baana bange mutye Allah, musinze Allah wammwe, ensi mugiveeko musinze Allah. Kubanga Allah ogenda musinza nga oli mulamu, togenda kusinza Allah wo ng'ofudde. Kale akaseera kazibu, programs ndala nnyo, hayatul barzakhi, kaseera kajjiji, tomanyi wajoli, tomanyi wajolaga, tojjukira wajovudde. Oli awo Allah wakuteereddaawo. Omusajja omugezi n'agamba banne, yabagamba nti alyawma amalun, zino ennaku z'olaba zitambula zetulimu, amalun, nnaku za kukola. Kyolaba omwana Adamu akeera ku makya n'agenda ku mirimu n'akola ssente n'annyuka n'adda ewaka, teri amubuuza nti okoze mmeka, lwaki okoze bwe ziti. Omwana Adamu asaala, teri akubuuza nti lwaki osadde swala 3 zokka olunaku, so nga Allah yakugamba 5. Omwana Adamu asiiba mu Ramadhani n'alyamu ennaku zaalidde, teri akubuuza nti lwaki mu Ramadhani zino ennaku wazirya. Subhanallah. Omwana Adamu alema okuwaayo zaka, teri amubuuza, ne bwe bamubuuza. Nomu naliko n'omusajja omukulu omu Allah yamuwa ku ssente, ne ne haji zaka ogiwaawa. Nangamba Sheikh zaka yange nalaba nga mu Kampala twali bwetaavu bwa kuwa zaka, ne ngitwala ewaffe mu kyalo. Abantu bali eyo baavu, baimaamu kanzu bazikuba ebiraka. Wayita ebbanga lya wiiki 2, haji oyo n'afiirwa maama we, ne tugenda okuziika. Twakeerwa tugenda okutuuka nga obudde bugenzi, maiti yatuuka leeti, ne tukola ku maama ne tumuziika.
Tumalirizanga abalimu ab'e Kampala n'ab'omu kyalo twebuuzaako Haji najja atuwe ku salaamu. Twatunyumyamu ekibuuzo kye nabuuza Haji wiiki 2 imaamu w'omu kyalo n'akimubuuza. Haji nezako giwa walaba bwentunula wano nze nkola ku mirambo gya wano naye mwandekera sabbuuni ne sande ezisigadde bukawusa bwe tukozesa. Haji n'atunuulira ne imaamu omukulu ow'omu kyalo n'anziriza amaaso. Nze ne ntunula wansi kuba yali yaŋŋamba dda nti oli gwawa. Lwaki muwangalira mu mbeera y'okwebuzaabuza bwe mutyo? Wallahi ogenda kwebuzaabuza ku duniya ku zaka naye wa Allah agenda kukubuuza. Tera agenda kubuuza ku duniya. Al-yawma amalun wala hisabun. Ku mwaniro gw'ensiko tuli tukola naye tukola tetulina bibala. N'agamba omusajja omugezi fattaqu yawmul hisabun wala amalun. Mutenya akaseera ak'okubalibwa, akaseera ke bagenda okubabala nga tukyasobola kukomawo kubaako byolongoosa. Omwanadamu awangaala nga mugayaavu ku duniya kuno eno. Barakallahu fiikum muwangaala nga oli mugayaavu. Naye eri akaseera kagenda okubuuzibwa ku buwangaazi bwo, ku maali yo, min aina iktasabu wagifuna otya, wa fiima anfaqahu wagisaasaanya otya, ku zadde lyo walizaala otya, walizaala mu baani, waliwangaalira lyawangaalanga litya naawe. Fattaqu yawmul hisabun wala amalun ala wahiya yawmul qiyamah. Banange mutenya akaseera k'okubalibwa nga byonna byebakubalako tukyasobola kudda kubaako kyolongoosa nga kaseera sikeekalala naye kaseera k'olunaku lw'enkomerero. Nga mmaliza ebigambo byange surati Sajida, Allah atugamba bw'ati mu Qur'an ekitiibwa eri omuntu omugayaavu. Allah agamba walau tara idhil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nagamba Allah walau shi'na la atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqa alqawlu minni la amla anna jahannam min aljinnati wan nas ajma'in. Tumalizeni aya zubiri. Aya sosa Allah agamba walau tara idhil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna. Abantu abawangala ku nsinga bagayaavu mateeka ga Allah bwe bali banga baddizibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala baligamba rabbana owaye mulezi waffe Allah absarna tutandise okulaba amazima gy'oli tugenda kujja gy'oli, wasami'na tutandise n'okuwulira ebibonerezo byo Allah, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tukusaba Allah tuzzeyo ku nsi na'mal salihan tukole emirimu emirongoofu emirimu emirungi Allah tujeemulukuke. Allah agamba atya walau shi'na la atayna kulla nafsin hudaha. Tagenda Allah kuwasaka endi kyansi mwoyo gwonna kudda kuluŋŋama, walakin haqqa alqawlu minni. Allah agenda kutuukiriza amazima g'ekigambo kye la amla anna jahannam. Abaali abajeemu Allah abanyweze n'omuliro jahannam. Lwana nnyo oleme kubeera mu bajeemu kubanga Allah ateekateeka omuliro jahannam. Lwana nnyo obuwangaazi bwo byonna byokola birina enkomerero yaabyo. Barakallahu fiikum jazakumullahu khair. Mukkirize amaza programu yange eno nebaze baganda bange management ya GTV byenkola nabo insha Allah abali ku kamera baganda bange Umaru nsaba Allah okitiibwa kusiime na mwenna hadiya mwenna tukola nammwe nsaba Allah okitiibwa abagazize ebyenfuna Allah bateeke mbaddube oba oli awo banaawe jjana bighairi hisabi. Management ya Hijabu City otukolera emirimu gyaffe egy'obusiraamu insha Allah Masjidi Musa Hijabu City wendi nga imaamu omukulu ne baganda bange naibu imaamu Sheikh Mwanje ne Sheikh Abdul Sabur saba Allah wekitiibwa basiime mwe bali kubeera bawulize nawe mbasiriwe emirimu kitambulira ddala bulungi nnyo. Kyamaani waffe Haji Musa Haji Taha saba Allah kusiime omwanika Allah saba Allah mwenna abaagali ya Rabbi ne management ya Shijaru Nacho Habs and Islamic treatment ngayo mwewaayo okutabula eddagala ly'ekiwarabu okujjanjaba abantu muzijjanjaba ey'obusiraamu saba Allah basiime Allah ateeke omukisambulamu bwammwe. Mama wange omulungi manyi obeerako programu ene kunyumira nnyo ng'ondaba ajati Hamida Nambiru nkutumiddeku nnyo jajja wange omulungi jajja wange bunasigaza mukyala wange ajati Amina Nalwoga ow'Emmamba amanyiddwa ennyo nga Hajati Poloti awe Kawempe mu Kakungulu zone saba Allah akwagale
Allah akunkuumire, Allah akuntwalire Makka ne Madina, kubanga Allah kyakuwadde embavu. Mukasajja munnange Haji Saidi Kiyinji ekirima Butambala Golola Gomba oyo amaka 2 nawe kutumiddeko amaka Golola Gomba n'ag'ekirima Butambala. Family yange yonna nsaba Allah ekitiibwa basiime, Allah bankuumire, innaka ala kulli shay'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV, for unity and development.